Kati. Banana. Afasi mani kuzina. Numbagana banana. Awono jayo buno. Bakola batya. Naye alenda producer bwankoze mazima ddala alaba bwankoze kaga producer affusse designer ngenda twakota ya designer sasa nina omutwe omunene naye ennyumye akikoze agambye olina kikola bot togikwata nga buli mukyalo nabina batula kumpeoza BTM TV. We are the baddest school, the smartest, the killest, the realest, the handsome and the beautifulest. Anti bino sabyanyire yenkofiira twabimanyira tujagenda naye nga banna kasemo asimalidadi sana nyo leero nina kalebule oba solo tetukola mawulire tukole kalebule simanyi nenda tukole mawulire tetukola kalebule empapula omanyi nina affusse musajja wa wiino nzija n'empapula so mu kalebule mulinde wiino ku wiino nina wiino ekiri ku luguudo lw'eggulu awo tatandika ekiri ku luguudo lw'eggulu awo nenga amanya yenze King Smith nga bulikyosikyuka kajja batuka bilioni 5 nenga amanya nga bulijjo yenze King Smith sikyuka kyenjagala obagamba we have a new designer on board our producer netwanga tukubawerowe bandi batakaye engatto nakubye omuggo naye si ogulala ate no original ngikwateko solo kwata kweno julire nje bayita bati eno wagiyita swede kaliba wanako okugulu mu bbanga bagirabe tetutambula feka tambula ne wannaffe aba Harold Travel Consultants nga bulijjo bagamba muno oyagala kutambula gendako wa kyogere Nemet Uganda Africa East Africa genda ate mu Asia Southern Asia simanya ki bakubire ku 0758 eya WhatsApp eziri 0770 Harold Travel Consultants monna enno amanyo balero ngaleke tulumbe mu mikwaliro sho ya lero bagita kalibo bo weyanjude weyanjudde amma amanya n'eddoboozi tebikyuka Roda Kembabazi osobola kubanga followinga ku social media Roda Kembabazi the beautiful, the one and only ovanga ku show y'olugambo nga bagikola bonna baakabi handsome King Smith kyokka nga tulina beautiful Roda ate nyawo linyumya naye olaba bano abantu banyuma kundabako mu buntu kubanga mu buntu nyirira nnyo osinga ate walimu byofaanana ku TV biri nnyo ate ku weri mu buntu mu buntu ndi wakabi nnyo nagamba ne Smith ng'oli fresh nnyo olaba bagamba kamera zirungi zino kamera temuli firuta kyasobola okuba balungi nga temuli muve ku bali abagundo mpozi bano gundi gyoiranda yagambye gundi aba Carolite muve ku ba Carolite abafumbisa omuceere abajja ku TV nga bekubye Carolite fe tujja tuli ku original non-stop era ku menu tulina Fik Gaza nice. Gaza ina flight kati mpitiri naye anti flight ezijja zibuuliriza ina kupiblai ono mulimi wa gospel bambi ina ebizibu naye ebizibu bye byalina ebyekika ina okuba nebikozi yawasa mukazi ne Travis Green ali mu ggwanga omuyimbi wa gospel washo tugiwe ba gospel leero ng'oyogera aba gospel munaye anti kati enneema nnyingi tuli mu kisibo kyatandika ate nga ne Ramadani ali muku ajja tulinako ne shaka waffe wali nga naye atugamba awo ndaba njagala okwebaza kubanga olunaku lwakumeka lwakusatu tuuza olunaku lumu tugende mu lunaku olugira abakyala era njagala okulisayo mukwano gwange amanyiddwa nga Marriott kulikayo nnyo yabadde ku vacation ne boyfriend olugambo mpulira seetegeera leero bannange nkulise yani mwana afa South Africa Fik Gaza si asoose kale ennyonyi nedda yennyonyi ye ng'asoose ababasoose n'abaliddawo be bamanyi kati ye nakubuuzizza nenkubuuza munno alien skin wear pan leero ntegedde gyali aliwa ewa kituufu yabuuse ku luguudo lwe so munange olunaku lwegoloza agenza oyingira sawa zabadde ndowooza 2.3 nga Fik Gaza mutaka muki mu ggwanga lya Uganda okuva ku trip eyabadde South Africa gyadde amaze ennaku wazinda bameka nya yagenda ku Saturday
Yiyo. Izo kamera zaffe zennungi. Achali nayo alina Dubai. Jagenze. Alina Abu Dhabi. Jagenda okudda Abu Dhabi. Alina Sweden. Bwave Sweden akomewo ke Uganda. Lindako abayimbira nyimba abayimbira banana na luno lupya. Alina nyimba 3. Zabayimbira. Alina banana. Aina banana remix. Aina. Anti oyena banana. Aina banana. Anti kajukira banana remix taita na kamili taita na. Anti ajikuba. Then aina banana remix ni mukamilion ne conscience. Kata soka nakube yena mana makubira remix. Nakuba then nakwa ne mukamilion ne conscience. Then amana jana kwa ne olupya. Ngoita Fik Gaza tuzo. Atambulira anti ze nyimba 2. Atali enskini atambulira kumeka. Pate. Oloko. Pate. Anti sizimanyi mitwe. Nayenga ngambo zimba. Kasatu manyi banana. Ngo ngamba zimbe za. Kasatu manyi banana. Anti wali mwakola gundi emuyo kama janga mutematema ko butendo. Kasa za kwata. Etezaba digiza. Bani. Imwe. Yogera weyogere kunyo ne uli omana. Who's the guy yagala banana? Kulera gwe numba gala. Katumulinda ajizeko. Omani. Enjawulo eriwo nti twakuba pate ne tumuzaako ne tuzaako. Anamwera mwatambulira ku pate. Ekintu kimu kyenyakumanya amanyi g'abantu tegalimba. Kasa tudda mu bantu. Bambi kirungi nnyo okulaba nga ebiroto byo bituukirira. Kirungi nnyo okulaba nga okola ekintu n'obanga otandika. Naye abakazi mwesonyiwe Fik Gaza. Ng'otandika okifuna mataawo yanirira. Abyana tayinyirira. Olabye omwana abadde ayambadde akantu nga kali eno. Waliwo nga mmemba abaana bagenda ku bisaawo eyo kwetega. Bulungi nnyo. Problem is police refulumiza ekiwandiiko. Buli muyimbi alina eggaali okutandika ne wiiki ejja bagenda mu Samoni nga banyumyemukko. Just mboozi z'abakulu. Mboozi z'abakulu eggaali. Okunyumya kwa poliisi okumanyi. Naye kirungi Fik Gaza. Dubai. Ate wava Dubai Abu Dhabi. Anti awewa matwalawo nga anti baba wali Abu Dhabi nga kagende Sweden. So katulabe mwana mlenze Fik Gaza nga komyo mu ggwanga lya Uganda atubulire trip ye yabadde agambye kyo. Ekyasizo mukwasa ensonyi okola kwe kugenda mu kyo kuki kunnyonyi. Kye yasosokola. Sisi yasosokola. Janja mukwasiza ensonyi. Katugende wa Fik Gaza tumaye tukomyo tukyalina mawulire mangi nnyo olunaku olwaleero tovaawo. My name is King Smith. Roda Kembabazi. Gaza Fik Gaza kulika yobero gwana soko tubuli ku performance ebadde tiesokedde naddala nga olinnyo ku nnyonyaawo n'ogenda ku performance esokedde performance badde y'amaanyi tubaddeyo nga tweyagala oshikire bulaayo ewanyuma simalina kumanya nakudoboozi Fik Gaza ennyonyi yesoose ennyonyi esoose boy experience ebadde etya asoose newerako mu kyo oza byangu soka ogino talatalirako ebyo ssebo si byangu bya nnyonyi soko okutwaliza mu olugendo olukutambulidde bulungi olutambulidde bubi nangenze nenkoma mu bulungi kikyosinkanyeobundi shoma leero egenda okuddayo okubeerayo leero ekyagenda Dubai ate nve Dubai ngenda Abu Dhabi ngenda Kata ngenda Sweden ngenda London. Kusinziira ku performance gyenalabye eyabadde ku show gyabadde South Africa yabadde full house stand up yabadde y'amaanyi nnyo amaanyi wagajje wa Fik Gaza ago bannange ng'abantu babadde bangi kakodde ekikemakozesezza amaanyi g'abantu simanyi gange waki ngira abantu bangi nga bawagira Fik to the world. A world Gaza. Kabinika makuba sagala neze ronda bikumpale jiyo jamba munange sitera kale kwambala mpale nagamba anile alabye kumpale
yino njikubye nawo njikubye nange njikubye kale awo nga tudondooza mwana munezi mumulabye trips achaika yo yena abalanga enna ne sanyu manyi munange lwange omuntu gwogusosa okulinnya ku gundi nedda si kyekyo okulaba nga bambi ekintu kyewaloota kikola kikituukirira yagadde nnyo ebigambo bye byakubiriza abaana ba ghetto abasinga mbyagadde nnyo because you know you have to inspire the young kids the ghetto youth them or you know by inspiring a so man you know large upon yourself by the way Fik Gaza no fotani ko mutegeera nze okusooka omumanya yali ku video shoot ya gundi ya paraso yali jatekamu mukazi we yali awo nga yakutte embalasa video ogyetegereza Fik Gaza omulabamu so I want to large up to Chameleon because Chameleon has brought a lot of so many what talents abaana abawa collabo n'abawange group kinagambye ne paraso akikola naye anti era tukira paraso yagira kwani mu family y'abamayanja nadde no good life obimanyi n'ayitamu so si ekaeka King Saha bangi nnyo okitegedde so large up yourself legendary Dr. Jose Chameleon kati n'omwana wuuyo ate yawadde Green Daddy collabo yamwadde oluyimba ogamba Kamiri katulinde tutambula manyi abanene akuwa oluyimba n'atalupushinga ne lutatambula yasosota trailer bwe lutambula n'alyoka alubuukira ngamba sigambye nti ye naye ngamba abo abayimbi abanene bakikola nnyo Shiba yawa Ruth Ngendo collabo naye n'oluyimba abantu tebalumanyi tuba tukyali awo n'amuzizika oluyimba nga lutyo naba naweza saga yasinga okunyumira ya Kagundi Swangiza Avenue ne Gundi nani ne Crystal Panda wana bamu oluyimba ne bamala ekirungi lwakola temukola era kasita lwakola esi baluzizika lwandwadde lukola nnyo ojukira ne ku Fik family kawo balina empisa embi kati lwaki olwompa Kameleon tatira nnyo by the chikola Kameleon tatira nnyo chikola mu kyegendeza kubanga oluyimba bw'okwatiriramu terugenda vunda okitegeera kwatiriramu luli luyitewo tuvayo eyo gwe